England is in need of a jolly good scare. Abalasha bagamba nti Bungereza yeetaagamu ekigikanga. Vladimir yateesa akatandika baketa secret agent n'omutaka ICEP Uganda nga tuli kapatu. Michaelis now released. Mwana mulenzi Michaelis gwali bakata mu kkomera. If I'm such. Nga naye agambe ekyokka nga kyetaagisa naye nga ye kyasinga okutya kyeraliikirira kyasinga okutya atiira ddala okudda mu kkomera. Might use it. Tulina kabaka Ian Art mukatandika. Will you explode it? Why were you talking about explosives? I was just being provocative. It's my job. The secret agent katandika butandika tuli katendo kakubiri. By the Russian embassy to spy on them. Could end in your death. Munange nno singa onookeera enkya abalasha ne bakuwa ssente obeeko ne ky'obabegera. Wandiwunzika nga bakubanja nze nkusaasidde. Bamubbirako mangu beera mwegerereza oyinza okugwa mu gaapu z'abalasha bajja okugabira ebbanja lyotajja sobola sasula. Knives here! Knives here! Stephen, Help me! no one's going to eat you or anybody. Don't you realise the kind of people you have in your midst? Some of them are your people too, aren't they? No, absolutely. Bamugamba weegendereza abantu b'otambula nabo. Here. Abamu ku bantu bemugamba bemulaba nti bakkakkamu nnyo mu ggwanga muno abamu ku bo bazibu ddala. I'm set on this course, regardless. Regardless of what? This is war. You can't get away with making just some kind of gesture. People will die. You do understand that, don't you? Profesa nga mugamba bino si bya muzannyo. Bw'onaatega bbomu abantu bajja kufa era bagenda kufa. Kye tuliko kyakutta bantu. Takyalina mirembe awaka wano. Ayina ekyama ky'atayogera. Suppose a few pints of beer can do that to a man. Anton. I've been thinking. Veiro. Boy needs to get out more. Omanyi mbadde nkirowoozaamu. Omulenzi ono yeetaaganga kufulumyangako. Walking companion. Ngenda mufuula kyali wangu entambula naye. Nange njagalayo omuntu gwentambulanko naye. Park. Ngenda kutaako ne mu paaka. To look forward to. Wamma ate kijja. Yes. Bantwaleko mu paaka. Perhaps my reward will be in heaven. Kasiteera ekirabo kyange ekyokunsasula kiri mu ggulu. Ayogera ebigambo byakufa. Kimbibiri kufa, kimbibiri kolima, kimbibiri kufa. Antoni Veiroko. If you can't wait for your reward until then, we could go upstairs shortly. Toyinza kugera ku byakusasulwa buutu dikanaawe. Myself for a while. G'amazima mbadde seetegeera okumala akabanga. Namukadde abadde amaze akaseera nga teyeetegeera. Veiroko. Gambe katambuze ng'omwana ono. Katonda yali mwebaza mu ggulu. Yeebuuza ngenda kikola nti abalasha kye baagala. Kintu oli kugamba kutega bbomu. Teba joking subject kati yagala agenda tandika otambulanga ne CCTV. Yafunye ekirowoozo mbuka atambulengako ne CCTV. Son, such a lovely sight, Anton. Banne mufaananye bulungi Anton. Bye baba. Badde ngenda tambulako. CCTV yasanyuka. Naye nga amututte. Yabadde n'ekikye. Diruze endala. What intelligence is to be had? Watching me take a defective relative for a walk. Father and son. Commendable. It doesn't change the fact you're in the embassy's pay. It's still in my debt. And what if I'm out of it? Toweerabira nkyakusasula ssebo. Okyali mu bbanja lyange. Park. Is that your favourite wish? Yes. Any idea where the professor is? Omanyi professor gy'ayinza okuba? I'll tell you this now. Kino nkigamba kati. No longer of use. Si kyali utaano wa muri gwe mbadde mumanyi. You shamed him, Stevie. He had to get out of our way. Stevie. Olabye weeyase. Kyendabye ke kadde otandika okufuluma nkaawa kasika ki?
tutambule nga mufenna. Thank you. Kyala akola emirimu ku dduuka abaali yangono omulenzi azze naye wa revolution wankyukakyuka naye bo batambuza bupapula. Prominently displayed, Winnie. Prominently displayed. Weebale bambi bussa bulungi ku display. Weebale. N'amuleetera obufaananyi bw'obuseegu. Ekyana kino. Are you not ever affronted by what you pass across this counter? I find the main thing is not to blush. Tekikunyiziza okukulaga ekifaananyi nga kino. Yamugamba Needs must is my morals. Anyway, I thought yours was freedom of the individual. N'amugamba nze ebintu gale tebizijjako mpisa zange. Aye n'ekirala ebimu ebintu nze abantu mbalekanga emuli nga mmwe abantu. N'akwata akafaananyi n'agatta ku baalina wano obulala. Would be real. I think I'm blushing now. Something new has come your way. Heading in the direction of your heart, maybe? Nyinza okuba ebigambo byange byendeeta oba bigenda binoonya mutima gwo. Tolaba? Why? Lwaki tondabawo? Because Anton is good to me. Anti kubanga Anthony muntu mulamu gyendi. Olidde? Anthony mulungi gyendi. Saba mikwano gye ate gikwana mukazi we. Kisajja kyatolo okuba kye kibibibi. Kati baba n'abavubuka balabe bandibadde n'ono omuwala. Sister wa Stevie. Stevie bamulese out. N'alaba ne ku bantu. Olaba Secret Agent Part 2. Tugende maaso. Banange jange. Ng'amuleeta mu saakasi Stevie. Ng'amuleeta eri omusajja azannya n'empologoma. Gikuba emiggaaju ebiragiro. Saakasi. Beautiful creature. Kitonde ekyo kinyirira okirabye? At the whim of his master. Ate okirengenge gye kigonda mu master waakyo. So unhappy. Animal from the jungle. That's what it should. Olowooza lwakimulira ko nantalika ko Stevie kirabuka nakyo kiva mu kibira ava naye mu kibira nakyo kibola yakimuwulira. Men with their tongues ripped out because of what they've spoken about. Yamuga Stevie nze ndabye abasajja nga babasikamu ennimi olw'okwogera obwogezi ku bigambo ebibaluma. Friends. Nze ndabye ku mikwano gyange gisaanawo. We are animals too, Stevie. Naffe abantu tuli nsolo Stevie. And on the inside we cry like these animals. Tubeere bweru twefuula abayimiridde naye ng'ate munda tukaaba. Boys, it's pain, Stevie. Oh, pain. Obulumi kya bulijjo era kiri bulungi Stevie omuntu okulya obulumi. Atandise oyingira muto gwa Stevie. Kyonna kyonna Veiroko kyabala tewali akimanyi. Atutte omukoddomi kati engeri gyali addaatidde yasazewo afune gw'atambulangako naye osanga anaagumira okwo n'atwala Stevie w'abendi. Is this the wicked place where they lock him up, Mr. Verloc? Yes. Mwami Veiroko kyogamba eno abangi bajja ne balambula babeere ne museum nti ye waliwo ne paaka. So, Kati we have to make a hole in the building. balina okukola ekituli munda mu kizimbe. They can come through the hole and be free. Era ngaaga buli afuutuka mu kituli ekyo n'avaayo aba alina eddembe eryokola kyayagala. Jangu tulabe Stevie. Tudde wa inspector. Baatadde amaaso ku Veiroko naye ekizibu kati professor tebamulaba. Yes. N'alumba mukama we. You're one of the grey people, is it? Kiki gule. The professor, sir. Professor. On. Awo naye tatweraliikiriza. The trouble is he's a bit more of a threat than we faced. G'amazima kirabika kye tweraliikirira kyandibanga kinene n'okusinga kye tulowooza. Byandibeeramu. He wears it. Omusajja atambula n'ebbomu ng'agyambadde ati. I think he might use it. Era nze ndowooza ayinza ogitegula. Ntiddemu ebyo ebiseera ng'obutujju kintu kitono era nga si kyangu kufuna muntu yeetegula na bbomu kutta bantu. Park. Greenwich Park. Webigajjawo amayinja nti mu Queen's Park. It's a long way from here. Awo nga eyo nga wala okuva ne wano. An adventure. Anti namututte ku adventure. Nga wamututte wala. Now, the change in this boy. Ndaba akyuse. Kumbe ono yamutokosa agagambo. Imagine a good a few days in the country would do for him. Alabika ndowooza ennaku entonotono wanaazimala mu ggwanga munajja ttereera. Kyendabye. Man to man, I could put him right on a few things.
You take it in down there. Kyendabye obwongo bwo baako obuntonto obutonotono bw'obuzannya n'akyuka n'atereera. Sort of outing. Johnny. Tabuulira mukyala biki bye yamugambye. Gone much closer. Badde nga bamwandifuuse bamukwano nnyo ne mukoddomi wo. Tom, not from his father, not from any man. Omanyi Stevie abadde tasemberanga muntu yenna. Teyali mukwano gwa taata we, tabadde mukwano gw'abasajja Stevie. Oi. Let's make a plan. Waaye tukole plan. Yavudde akendedde n'ebigambo. Tulaba Secret Agent Part 2. Eyabadde omutiitiizi yafunye gw'atambula naye n'agumira okwo. Era ndowooza kati mugumu ekyo ttega bbomu. Agamba yakubaluka. Leero najjako mu kisenge kya Stevie. Yes, Stevie. Wano nga alungi Stevie. The necessity of silence. Silence. It means saying nothing. Ate n'akasirisa akali wano kalungi nnyo. N'amugamba naye kye kategeeza nti tonyega. Please. Not even when he must know. Ebintu bye ngenda otandika okutambuzaamu. Gwe nange ffekka ffe abalina okumanya. Okitegedde? Ready? Ready. Era ku makya ssebo n'addamu ne bamwambaza. Leero sisita n'abapaakingira ne be banaalya. What you like? Akigguliddewo ddala kutambula naye. Enjoy yourself. I won't let him down. Olugendo kati bagenda ku luwanvuku sisita nga abategekera. Come on in. Tugende. Bambi ye omukyala essanyu ly'alina kwe kulaba nga bbaawe batandise okukwatagana ne Stevie. Kataala. Kibulaaza ki? Well, lots of people. Train to Michaela's cottage. Kati we bajja ng'ajja kusingana kisajja kino. Are you coming too? Owaye naawe ojja. Be there in spirit. Tugenda ku train. Wuliriza tunuulira. How far's Michaelis' cottage from Greenwich? 10 miles. We'll lay low there for a few days. Ogenda buwanvu ki? Yamugamba miles nga 2. Tugenda soka twekwekuka we n'abaŋŋenze. Soon. All aboard! Not now, Stevie. Ate akutte wa. Stevie toleekaanira eyo Stevie. Very clever. Playing the doting father. No one ever noticed me. You're not the bravest, are you? Toli muvumu si bwe kiri. When you screw the top on tight, make the connection. N'amugamba waggulu onyweza akasaanikira. Awo bbomu oba ogitaddeko. Can we go now? Tugende kati. Time to act, Verloc. Ye essaawa kati Veilok. Ssaawa ya action Veilok. Bbomu ne bagimuleetera. Ayina gy'alaga. Agambe tugenda yite tulyoke tujja tugitegulule ne Stevie baneerengera. Ng'atwala bbomu yagenda ne Stevie. Mwana Rendi yagenda naye. Ng'atwala bbomu ye ko Professor Welaba. Mikisa Myerere. Bannanga alumbye bbomu agikutte. Naye mutwala bbomu ageze ne Stevie. Mukoddomi we. Tulaba Secret Agent ICEP Uganda. Mujje kinana mu mukaga gye tuli baaba. Look, country. Bannange laba ekyalo laba. Here we are. Jangu tugende ggwe. Come on. Look, Mr. Verloc. Above the tree. There's a bird just above the tree. No, I want more. I want to see more world. Njagala kwongera kulaba nsi. Tugende. Tofaayo tugende.
You don't think he'll get lost, do you? He won't have. Olooza taabule. Ko ntabajja kubula. Maama. Look at me, I'm. Maama nga bali bagenze tambulamu. Tebaabule ntebajja kubula. Everything as it should be at home. Oh, everything is as it should be. Ebintu byonna biringa ebirina okubeera. It's been quite a development, actually. Ennaku zino omwami wange musirifu talina nnyo bigambo. Can Stevie up? You'd never. Naye atambuza Stevie agezaako muwa hype. Is this it? Is this Michaela's cottage? Bannange wewane w'amakali Away nga bagenda amakali. together. Banne ina kyagadde nga batambula bombi ne Stevie. Mr. Verloc's not too busy. Ekitegeeza mwami Verloc tali busy nnyo ennaku zino. And if things haven't worked out so badly for Stevie, what about yourself? N'agamba ebintu si bibi nnyo eri mwami Verloc ne Stevie. Ate ggwe kati gwe oli musanyufu. Marriage is real, mother. Maama ng'obufumbo bwa ddala bwendimu maama. They are a true family. Omwami gwe njagala famire ya nnamaddala. Boy. Good boy. Siri mu byakwegetamu ky'oba omanya. Kind of Lady Blackwood to offer me such sanctuary. Munne twebaze Lady Blackwood omukyala gavumenti eyampa obuddamu wembeera. Noisy. Owaye nkuleese zize n'omugenyi ono naye akuba kkerere. Thank you. Ye ono gwe baata mu kkomera. It won't be forever. Stevie! Stevie kujapa. Come on, this way. Jangu. That's it. Final stop, Waterloo Station. Everyone off at Waterloo Station. Tudda ku professor. Yajja paka ku poliisi. You were not very vigilant, are you? Naye gwe nkulaba tofaayo gwe. You've not been told to look out for me. Tebagambye kunnoonya gwe. Miss Division? Get off of you. Don't be such a pest. Genda gwe nja kunyigira bwerere. Gun around, what then? You have no weapon. Toyina kyakulwanyisa Than twali. any gun. Nina bbomu nze. N'agimulaga. Professor oba afaaki. Musiriwala. How many people do you think? Olowooza mmeka be natta? What are you talking To about? blow the kingdom come? 30, 40? Ataano simanyi. You watch me go. The man you called a pest. Tell Heatis to Strand next. Onambulira gamba inspector ansange ka traini ze ngenze. Omusajja agenze ne bbomu. I'm gonna climb trees, but I'm not gonna get my trousers dirty. Tudde wa Stevie. Be young and agile. Right. I'll take your bags for you. Kale kankuteguleko ensawo ezo. Manage your satchel at least. Bano jjukira bo pulaani za bomu baazigaana. The professor's on an omnibus. Get a message. Owaye bangambye professor ali ka baasi. Tugende. Bangambye professor ali ka baasi. Poliisi ngejja professor yitidde poliisi. Obwongo wa professor tebuwera bulungi. Kali yennyini yeeyitidde poliisi. He decides to show himself to us. Where did that? Lwaki agadde otweraga? Nange simanyi. Katugende gyali tulabe. Yabalasa ayina bbomu. Owaye Stevie. Nampa kyono luyi. Mwana abende amutiisatiisa. Look at me. Tunuulira. Look at me. Tunula maaso. Don't run off like that. Toddamu kudduka genda alowulidde. Now look at my feet. My feet. We walk together. Tuna ebigere byange. Tambula bwoti. Ono agenda kange enkolagana y'omwami ono ssebo. Byalimba mukyala w'ente omwana akana yakatutte out mu mirembe. Si bya mirembe. Kati nga tajja takebera bbaaga gye baayise nayo. Teyasanga akagirikaani. Siwalabira nti nno Antone yazze na bbomu wano. Ti Antone yagenze mu maaso n'ekya bbomu. Tudda ku professor yalinze. Do you wish to lay a hand on me? Oyagala kunkwatako oba ntegule? You'd have to shoot me like a dog. Ogamba nti nno ogenda kujja nzija kwenda kunkuba kyasi n'onzita ng'embwa. I'd rather talk you out of it.
nze ngamba bateese buteese okiveeko gwali akyoloza nengenda kivaako And no one will be any the wiser. tewali yeetaaga kufa You can't pin my arms to my sides. toyinza kukwata mikono gyange kugisibira mabega Slaughter me. okugjako nsaladaaka nzigwewo mmanye nti ekyo kiwedde Treated like that. Do you honestly think the state will meet murder with murder? Our morality will disintegrate in its very... ono yamuga njagala osooka otegere kimu eno gavumenti bunogezaako gireetako amaanyi naye ejja kukuzza amaanyi omuliro ekijja n'omuliro ekizeeyo na muliro Is that what you want? What I want is the perfect detonator. nze kyenjagala ebboma okubaluka obulungi ennyo Seconds must elapse. era kitwala butikitiki nga nyinyize wano n'ebaluka Takes place. Imagine those 20 seconds. It's teebereza mu butikitiki abiri buli ali ku train kuno eno agenda kusaanawo afande yatuyana it'll feel like an eternity. fande yatuyana n'atya fande atidde n'asirika n'amwesonyiwa n'agamba naye nedda n'akikwata omukono nekinyiga nekimukwata kambaluke abaye mufulume train n'akiyoola akinyweseza omukono n'akikuba ebweru sha egenda kubaluka maama kanfe naawe fande yasawo n'amukwata tugenda fa 20 seconds, you know? owaayo obutikitiki abiri nga buvuddeyo buweddeyo bomo nga tennabaluka deka egenda kubaluka teyajaminza ate katudda kuva ero gwe badde akagalanika bomu munne ebyeri yabitegedde Good day's writing. No. Words wouldn't come. Thoughts a jumble. One burning thought. Betrayal. Hidden in a satchel. teri kisinga bubi nga nkwe Got your rum, Stevie. Go and play. Steve fuluma mukatini Take your foot. naye tozannya owulidde teyagala Steve biwulira bino n'amusaba afulumemu kiki kabulaza I'm here today and gone tomorrow. No one will ever know we were here. yamugamba labayo tugenda kuyita ntuteme enkya tebajja nakumanya nti wabaddewo wano School the boy here. obadde oleese omulenzi omuyigirize wano omuyigiriza okutega bomu ng'omuyigiririza wano ettima Prison for life. bagenda kunziza mu kkomera bansibe mayise be banamanya nti mbibadde bino How could you be low enough to use him as your dupe? No one's gonna get hurt. How many lies have you told him? Huh? kambuuza ekisajja kyattu okirimba ebyenkana kyekyana Another of your victims. It's not even. ndowooza nange oyagala kungatta ku basaalumanya bagenda oyita mu bbomu eno From us all. That's harm enough. You were there. You heard my thoughts. naye naawe waliwo wawulira byendowooza kibadde kimala bumazi wekimanya nze nina otega bbomu No, I don't want to hear about it. I don't know anything about it. yamuga nsaagala biyingira era sibimanyi It's a building, that's all. bulaaza kiri kizimbe tugenda kutta bantu You're no terrorist. nze siri nalukalala So just tell me why you're doing it. kati gwe mbuulira lwaki okikola kale pa ansa okola kyaki You're an agent, aren't you? oli mukesi si bwe kiri You're a spy. oli mukesi Prison's made you scared of your own shadow. omanyi gwe ekyasinga okutiisa kukomera kyova oyogera ebyo I want the law brought down on you all, not me. I never expected to be used in this way. And now nange nali sisuubira nti bayinza okunkozesa obukozesa mu ngeri bweti kati olwo
bwe bakozeseza n'osalawo ki Inform me to our comrades. namugamba mwana kitugwanidde kino tutekedde kikola kulaba comrades baffe. Just go. Genda viira tambula ove wano ogende zisikola nko pulogulamu za tega bomu plaza. Both will think me alongside you, so I can say nothing. Namugamba ekintu kyokka kye ngenda okukolera kubanga natuula naye n'obiteesa nga mpulira sigenda kwogera naye saagala bibaamu. Tambula ogende. Bamugobye agenda anonye gy'anaabikolera. Bamugaye pulaani zo genda oziyise balala. Katudda ku poliisi. Sajja baamukutte. Professor's in custody, sir. You threw yourself on. Professor namukutte. They could well have accounted for you. Yabadde ne bbomu nga 3 ziyabadde akola. Your modesty is well judged, Chief Inspector. Wallahi n'abakyala yasanyuse inspector ku kiwakoze. Weebale kwata musajja oyo. Hard to remove, sir. Could well be the case, Inspector. Abakulu baasanyuka. Era mga n'abakyala ab'Obungereza basanyuse ku kyokoze. Kwata omusajja ono tekibadde kyangu. Stevie! Waye gwe Stevie. Batugobye tugende tukole ogwaffe. Keeper! Ngoberera tasigala mabega. Tambula tugende. Eka gyerese omukyala amukwana yenna amuli bubi tannamuta. Tannamuta amuli bubi. Older, my words are still burning on the page. Bulwajja aleetayo obugambo bulala. I hear Verlog's visiting the great artist Michaelis as he writes his opus. Nawulidde nti ne Verlog akyalidde omukulu kabaka okuwandiika obutabo katali mu kuwandiika. I didn't realise you were such a jealous person. Bulijjo simanyi nti oli musajja wa bujja. What comes Onoonyereza ekikwata ku musanju. this? Verlog. Enough of that. Look at you. Mbadde nkusaba lekera okwogera ku Verlog. This. Bannange laba waakulese. Laba. Huli wano mu bbanga. Owange. Time off. Owumuladde. Wumulamu. I can't just go. Leka naye sinza kumala gavaana ngenda bugenzi. Omulenzi yamugasa bw'owumulamu. Tudda ku inspector. Baakutte Verlog. Good morning. Baakutte Professor otuuka nga Professor ali ali mu kujaguza. No breakfast for you. Teri breakfast gye tugenda kukuwa. Not a prisoner of distinction. Well, then I'll spread my madness, Inspector. I've been giving my stuff away. Yamugamba inspector Think to wandibadde tukolagana kubanga ekyenjagala omanyi mbadde ndaba ensapulaayinga emmaali. Dynamite to the world, science has done its best work. Oyina gwe kyotannamanya science omulimu agukoze. Their work. Era mbadde omulimu ngugaba. You have the keys to my lockup. Go there. Ndaba oyina ebisumuluzo bya looka yange. Gwe gendayo olabe. Still wet from recent use. Evidence. Ogenda kulaba obujulizi obulaga nti mbadde nkola. Mbadde ngaba emirimu. Gendayo olabe. Gwe gendayo olabe. Olabe bye mbadde nkola. Tunuulira. Tudde wa Stevie. Waye Stevie tugende. Twenyeze. Yanga twenyeze. But all the waiters know you're here. Ne bannaye kati we banamanya ntuli wano omukyala nga takkiriza nga tebamutwala awutwate. Them down at the same table.
I can't pretend I haven't sought the company of women. Yamugamba mazima gali nti mbadde sitera kujjana ddala ng'andi n'abakyala. Different. Era kyanjawulo. 7 years ago, I loved a man. Emyaka 7 emabega nno omusajja gwe nali njagala. Shillings a week he brought home. But that was he'd take on a girl with an ailing mother and a poor, simple brother. I had to find the courage to slam the door in his face, and then came along Anton Verla. Ze gwolaba namukuba olugima mu face ne muviira n'engenda ne Anthony Veiroko. He is Stevie's companion. Kati essaawa eno Anthony Veiroko ye mukwano gwa Stevie ate nze kyekinjagala kimmala. I will too, because this new thing between them, I'm so hopeful about it. Yagamba njagala nnyo Anthony kuba ne kino ekipya kyalina ne Buganda wange nsaba Katonda kitambule bulungi. Nsaba Katonda kitambule bulungi. Naye nga mukazi tukyatamanyi Anthony amulimba. Omwana atambula naye ayina byagoba birala. Anthony Veiroko ayina byagoba birala. Tunulira Veiroko yafunye bomu ne bomu emufuukidde bomu. Cause of any great struggle. It'll just be murder. It will be the triumph of a certain kind of will. Well, not end hunger. Not deliver the poor. Not justice for all. What kind of economic structure are you after? Naye kambuuze gw'ofuniramu wa? On the floor. So you can walk a little taller. You imagine my future, Inspector. I Inspector, oli mu kuteebereza mu biseera byange bya maatu. to save. Tebakakasa oba ddala bomu yagiteze n'agigaba. Abagambe gugenda okebere gyensula. Genda okebere gyensula. Ojja kulaba. Is that your worst? Olwokubye nnyo. Kino ne kimunyiga. Waayi mulekera awo muveeku. Sajja muleke. You might persuade me like this. I'm always to say my side to confess it all. Gladly. Come on now! Naye kisiru kino. Kisiru kino. Bwaggwe. He wins. We become him. Labayo, wetandika omutugunya bweti naffe tuba tufuuse nga ye. Tetulina kukkiriza ffe kufuuka nga ye. Nedda. Number 2, I will surely tell you what you need to know. Yabagamba mwe munkwate bulungi nze njabba buli kimwagala okumanya. I'm enthralled to you, Professor. Wamma nze ndi muwagizi o Professor. Help me. Nyamba. Anemba. Anemba gwe. Gwe baadde bba muwuna azunga. What's the man, eh, Stevie? Aleese CCTV. Nga bayingira paaka yagadde beetooloole bagende wala bamale badde wano batege bbomu eno nga tewali amanyi nti babadde mu kibuga. To the law, Inspector. I am only enthralled to what I desire, and therein lies my power. N'amugamba nze Inspector. Who have you? Ani gwa supplies tubuulire. Wa supplies antugambe. Quiet, Stevie. Why do we have to leave, Ken? Lwaki twetaaga okuva mu Kent tugende? Did I do something naughty? Nina kye nakoze ky'otayagala Stevie. Sirikako, please. Sirika. That's it. Hide and seek! Stevie! Bannange tuzagenda kuzannya tepo. Stevie komawo wano. Bayingidde mu paaka. This is a serious business. Bino ebyo tugendako bikambwe. So, N'olwekyo we got plenty of time. tulina ebiseera ebimala. Up the hill, Ng'aleeta baaga namuga tugende kasozi. against the wall, Ngenda kukwata ekisawo kino tukiteeke kumpi ku kisenge wali ebbali. and then we go home. Tuveeyo tudde eka. Owulidde? Nga bassa embeera okumpi n'observatory kati baagiyita manju. Tuwulire wawaddaani. Bano baagala ababulire ya supplies naye aganya obbagamba. Be a demonstration against the building. N'agamba kale yaŋŋambye agenda kugezesa ku kizimbe. Building. I depend on death, not just mere bricks falling down. Which building? Kizimbe ki? Mwezi genda bagamba. Right. Stevie, stop here. Stevie soko komaawo. Nga bakwata baaga. Nga bakwata bomu.
Age bateka butesi wali ne baluka. Kati nga asetinga. Bamuge onyola bunyozi awo bwe gitaddeko. Connection. Not too tight. Bagambye onyola tonyweza nnyo. Steve alaba. Nabadde nga mboggolera nga mugajje omuzannyo kati apima obudde ate Steve nga bo mutagiba. Steve Good boy. ngenda kubeera good boy. Nagwa nayo nemukuba. Ba Steve bamu nemusesebula yenna. Mamanze yawunga takikkiriza kyabadde atasuubira kyali kibaddewo. Banange yeewunye kyeyalaba. Steve n'akafiiramu. Tugenda maaso. You got your wish. Ofunye ekyobadde oyagala. It was more than mere bricks falling down. Bisenge si bye bigudde byokka. Kiwedde. Bamuga ekyoyagala kibaddewo. Bannaye bomu yakuba Steve. Lodi yeebuuza kyagenda otegeeza sister mukyala we. Bannaye nga takimanyi. Tamanyi kyagenda kumugamba. Tamanyi wagenda mutandikira mukazi wattu. Obulamu bwe bwonna mukyala we Steve. Poliisi bagiyita mu paaka. Bomu ekubye omundu. Nemusesebula yenna neesimawo n'ekinnya. Baade baagala kuba kisenge. Bwe bayiwa ekisenge babeeko ne kibalaga ekyokkangamu. The scene. Saw from over there what looked like a flash of lightning. Kamange olengera omusaayi. He would have died instantly. Alabika yafiiriddewo. Buno bunyamanyama bwonna. There were sightings of two men together. Naye bagamba balabye abasajja bano nga babadde babiri. An older man and kubaddeko omusajja omukulu. Which one's this? Impossible to say, sir. We need to transfer this body to the morgue. Tukwate omulambo guno tugutwale mu ggwanika. I threw the tarpaulin over the... But I'm not sure I'm up to... No need. Namuga ngenda gusimayo mpolampola mga tegwetaagisa. At all, sir. Said I'll do this. Guleke nja gwesimirayo. Guleke nja gusima. Fande najja asimeeyo mulambo. Bomu yakuba Steve nemusesebula ina n'afuuka bufi. Baneerengera. Tulaba Secret Agent Part 2. ICEP omutaka Uganda. Stupid, murderous trick to expose me like that, to perform. Basirumwe muli batemu abwedde emirimu. Muyinza muto okunteekayo bwe ntyo n'endabika bwe ntyo. I have run the risk for 11 years. Mbadde wansi w'ekitongole kyammwe okumala emyaka 11 balashammwe kisikola nko ebintu nga bino. You have to protect me. Me? Ate Vladimir oteekedde okunkuuma nga kukumira ki? You must get yourself out of the country. Kati oteekedde okudduka mu ggwanga nga tebannakukwata nno giwunye. That's all you have for me. Ekyo kyokka kyosobola okuŋŋamba. Now we must wait and see how Parliament will legislate. Kati twagala kulaba Parliament egenda kukubeeta ebiteeso ku nsonga ezikwatagana okulwanyisa abatujju. Gwe kyoyagala okifunye. Kati ate nze. Richard boy. Akaana kabendi akataka talina musango kafudde. At all, but there we have it. Now, when you leave the embassy, please make sure nobody sees you. Kati nkusaba ova ku embassy kakasa nti wali akulaba, please. After all, you are a spy.
nabeera olimbega si bwe kiri. They may not even trace this to you. Your associate, is he identifiable? Kansubire mukwano gwe tebajja mutegeera gwe bakulabye naye si bwe kiri. Don't think so. Sisuubira. Be in luck. Weesiimye awo. You're involved at all. Tewali kigenda kulaga nti obibaddemu. Goodbye. Weeraba. Bwe yamala ojja amala omuwunyira abangereza baavaako muve baneyengera.